Tugenze kusula eye-11 egamba nti okusoma kwa Kulisittiina n'okw'Abaganda be. Okusoma kwa Kulisittiina n'okw'Abaganda be. Aganti Lubaale w'omulamu tasamirirwa nange kandikire Kulisittiina akunyumiza ebyokusoma kwe n'okw'Abaganda be. Kulisittiina anyumya bw'ati. Taata yalwawo okututwala mu ssomero ng'agamba nti lwaki nyonoona ensimbi zange okusomesa omwana omuwala ajja okuva amangu mu ssomero nneme n'okumanya gy'agenze. Ate bw'aba asomye ennyo n'afuna omulimu ogumusasula obulungi agaggawaza bba. Kale nze mba ngasiddwa ki mu kusoma kwe? Ensimbi zange okuzeeriira tekisinga. Nze siraba mugaso oguli mu kusomesa baana bawala. Kyokka oluvannyuma taata yakyusa ku ndowooza ye n'akkiriza okututwala mu ssomero ng'abasomesa n'abaami bamaze okumunnyonnyola bwe kiri ekirungi okusomesa abaana abalenzi wamu n'abawala. Fulo nange twatwalibwa mu ssomero mu 1945 nga nze mpeza emyaka 12 egy'obukulu. Fulo yali aweza 9. Essomero lye twagendamu lyali ly'abawala bokka naye nga si lya kisulo, lyayitibwanga Kyawamala. Twali twakamala omwaka gumu mu ssomero ne Sala ne bamukkiriza okutandika okusoma kubanga yali ateganya nnyo maama ne taata buli lunaku ng'ayagala okugenda naffe mu ssomero. Ye yatandika aweza emyaka 8. Ffenna twatambuzanga bigere okuva ewaffe okugenda ku ssomero n'okudda. Okuva ewaffe okutuuka ku ssomero waliwo mayiro 5. Bw'ozibazaamu 2 twatambuliranga mayiro 10 okugenda ku ssomero n'okudda. Twayitanga mu makubo ga bulungi bwansi agayita mu bibira ebinene ne mu migga egiriko entindo ez'enkoma n'emiti egy'engeri endala. Mu bibira twatyangamu engo. Oluusi mu makubo twasangangamu abantu abatutiisatiisanga. Nzijukira omusajja kakuku eyatugobanga nga tumusanze mu kkubo. Yali mukanufu w'amaaso ate nga yawulubala. Teyavanga mu kkubo lye twayitangamu. Bwe twamulengeranga nga tuddukanga naye atumerako ng'atugoba. Abamu baagwanga ku mayinja nga gabasala. Omusajja oyo yatweraliikirizanga nnyo buli lwe twabanga tugenda ku ssomero era n'okudda. Okusobola okutuuka ku ssomero ng'obudde tebunnayita, eka twavangayo ku ssaawa 12:30 ez'enkya oba emu. Twagendanga tudduka nga tuli mu bubiina oba mu bubinja bw'abawala nga 6. Ku kyalo kyewaffe twavangayo abawala 4. Bwe twatuukanga mu kkubo eddene ne tusanga abawala bannaffe abaavanga mu byalo ebirala. Okusoma twakutandikanga ku ssaawa 2:30 ez'enkya. Abawala abaatuukanga ekikeerezi mu ssomero baaweebwanga ekibonerezo kya kukubwa obuggo oba okulima oba okukima amazzi. Enkuba bwe yatusanganga mu kkubo nga tetutera kujeggama olw'okutya okuyingira mu mayumba g'abasezi oba abalogo. Twasalanga endagala ne twebikkirira ku mitwe ne tugendanga enkuba tetukuba nnyo. Ekyemisana kyaffe mu ssomero kyabanga ky'amawolu ge twajjanga eka. Njagala omuzadde okubeemu akafaananyi n'eby'omwana wo kati gw'owaana waana otyo olabe bano abaana engeri gye baasomangamu. Amawolu ge twalyanga eka gaabanga ga ngeri nnyingi, ag'amatooke, aga lumonde, muwogo, aga gonja, aga katogo n'omugoyo. Bwe twatwalanga akatogo oba omugoyo n'otogukuumanga bulungi nga banno bagukubbako. Ekyayagazanga ennyo abaana okubba akatogo oba omugoyo kwe kubaamu enva n'omunnyo. Gwe babbyeko emmere ye yakaabanga nga gwe babikidde. Bwe yabanga n'akasimbi ng'agula obunyeebwa oba akakajjo oba emiyembe n'asiibirira ebyo. Ate ne banne be yalyanga nabo bayinzanga okumuwa ku mmere yaabwe. Kyokka bwe yakwatanga eyabbye emmere ye ng'ebifuba biba buguma. Bwe twabanga tudde eka nga tuvudde ku ssomero ng'era tugenda tudduka olw'okutya okuzibirirwa obudde mu bibira omwo. Naye bwe twatuukanga ku kyalo kyewaffe nga bannaffe abamu abakulu basigala eyo mu makubo nga banyumya n'abalenzi. Abamu baddanga mu kuzannya nga batya okutuuka mangu eka okukola emirimu. Buli muwala eyatuukanga eka ekiro
ngazze azannyira mu kkubo oba ng'abadde anyumya n'omulenzi gw'ayagala. Abakulu yabalimbalimbanga nti abasomesa be babalwisizza mu ssomero nga bakola oba nga bayimba oba nga bazannya netibolo. Munnaffe omu Nabunje yafuna olubuto nga tamanyi mu ngeri eyo ey'okuzannyazannya n'abalenzi mu kkubo. Omulenzi eyamufunyisa olubuto olwo yalwegaana kubanga naye yali musomi. Omwana yamukkiriza luvannyuma nnyo, naye Nabunje teyafumbirwa. Kati mu 1965 yali akola mu bbaala eriyitibwa New Haven. Nze namaliriza bulungi omusomo gwange gwa pulayimale mu 1905. Ennaku ze twalaba nga tusoma zezo ddala omuwandiisi E.N. Kawere ze yawandiikako mu kitontome kye nti ennaku eraba omusomi nno ssebo, bw'owona ennaku ezisoma ng'owonye. Musana gumwokya, mu nkuba tafaayo, n'enjala si kintu, ku nkya ng'atebenta, n'ekyayi tanyweka, genda akaladde, bekkuba obanyooma, musomi tabuuza, so nno nga nnakunsa, omwana w'ossomero nno olaba. Newankubadde nga nayita bulungi ebigezo eby'okuyingira mu junior secondary school, ensimbi n'ebisale by'essomero katono zinnemese okuyingira. Ensimbi za taata ne maama zaali ziggweredde ku kusoma kwa Mwanyina Foyo Kasolo ne ku mitawaana gye yeeyingizaamu egy'okuzaala nga bukyali. Maama yalaba ensimbi taata zimubuze, n'agenda essinga eyo ewa kkojja Sebulime n'amusaba okumuyambayo, n'amuwa siringi 10 ate n'amuwola n'endala 75. Ezo nno ze zansobozesa okuyingira mu Nagadya boarding school. Munnange mu Nagadya omwo nasanga ebintu ebijja mu ssomero bingi nnyo. Okusooka buli kintu kyalina ekiseera mwe twateekanga okukikolera n'obutakikolera. Kale ng'okwebaka, essaawa olwaweranga 3 ez'ekiro ng'ekide eky'okwebaka kivuga, nga n'ettaala bakulu baffe bazizikiza. Ate nno twalina zino ezipikibwamu omukka zisitima. Omuwala eyasangibwanga ebweru ng'ettaala zimaze okuzikira bwe yabuuzibwanga kyabadde akolayo ne kimulema okunnyonnyola, ng'avunaanibwa okumenya etteeka ly'essomero n'aweebwa ekibonerezo ekimusaanira. Yayinzanga n'okugobwa mu ssomero ng'abadde yazzadde ku misango emirala. Tewaabanga musomi akkirizibwa okufuluma ebweru ow'olukomera lw'essomero nga talina bbaluwa ya mukulu wa ssomero. Tetwakkirizibwanga kukyaza basajja mu ssomero okuggyako bakitaffe ne bannyinaffe. Ate nno nabo baamalanga kwanjulwa mu bakulu baffe ne batukkiriza okubalaba. Bwe twabanga tubawerekeranga abaddayo, twabakomyanga omuwankaaki w'ekigo kyaffe. Ebbaluwa ezatuwandiikirwanga era naffe ze twawandiikirwanga eŋŋanda zaffe n'emikwano gyaffe, omukulu w'essomero yayinzanga okuzisomamu ng'abadde n'ekiseera, naddala ez'omusomi gwe yalowoozanga okuba ow'empisa embi. Omusomi yenna okukkirizibwa okugenda ewaabwe nga waliyo ekintu ekikulu ng'okufiirwa oba embaga, yamalanga kufuna bbaluwa eva mu bazadde be ate ng'ereeteddwa muntu ayinza okwesigibwa. Tetwakkirizibwanga kwambalira ku ssomero ngoye eziraga obugagga oba ez'obuwemu. Amateeka ago gayambanga nnyo abasomi obutalulunkanira bintu bye batasobola kufuna. Gabaziyizanga n'okukabawala nga bakyali mu ssomero. Emmere gye batuwanga teyali nnungi nnyo ate nga si mbi nnyo. Enva ze zaali embi ennyo. Wayinzanga okusanga mu ssowaani yo ebijanjaalo nga 10 nga biteereddwa mu mazzi ge baabifumbyemu, anti baalugera dda nti amaluma si njala. Enjala bwe yabanga yakulumye dda ng'okwata bukwasi mmere ng'olya, twayagalanga nnyo okukyalirwa bazadde baffe n'ab'eŋŋanda zaffe, kubanga bwe bajjanga okutulaba nga batuleeterayo ebintu ebirala ng'ebinyeebwa, ebisiike, emberenge, entungo, emigaati, keeki, ensimbi ez'okugulamu ebiriibwa eby'engeri endala. Abawala abamu baalina mu ssomero emikwano egy'engeri nnyingi. Omuwala bwe yayagalanga ennyo munne ng'amuyita kasaaweke. Bye biki ebyo? Omuwala yabanga n'akasaawe ke teyayagalanga mulala kukakwana, yakawanga ebirabo ebya buli ngeri, yayinzanga n'okukawa engoye. Abawala abaayagalananga mu ngeri eyo
oluusi baasangibwanga ebweru ng'ettaala zimaze okuzikira ne bagwa mu misango. Yiye! Okwagala n'okw'ekika ekyo abawala baalinga baakuyigira ku bakazi abazungu naddala abataabanga na basajja. Empisa z'ensi ezimu nazo zaabonerezesanga abasomi abamu oba okubagobesa mu ssomero. Ebisiyaga byali byava dda. Waliwo ne kyenzizukira ennyo, lwali lumu bwe twali nga tulima mu nnimiro y'essomero, munnaffe omu yayitibwanga Nansasi n'atugamba nti, bannange nina kyembuuza. Koffe nti buuza tukiwulire. Koye nti jjajja Nagutta yambuuzizza nga ndi mu luwummulo olwayita nti, munnange nno wakyalira? Yakyalira ki? Nakazi bwe yamubuuza nti, gwe wamuddamu otya? Koye nti namuddamu nti ebyo jjajja by'oŋŋamba nze sibimanyi, eby'okukyala eyo mu nsiko sibyagala. Ko Nakazi bwe nti, bwe wamugamba bw'otyo yakuddamu atya? Ko Nansasi nti, yanziramu nti mujja wange munnange gw'otuuse okufumbirwa oba tewakyalira nsiko, omusajja tali kudibizaawo ng'afunyeeyo omuntu eyakutuukiriza empisa y'ensi eyo. Ko Nakazi bwe nti, olwo gwe wamugamba otya? Ko ye namugamba nti, olw'ekyo kyokka bwe namugamba ekyo teyambuuza kirala. Wazira yatolotoma butolotomi nti, maama amasomero nga gakamaze abaana okubalesaayo empisa z'ensi zonna. Nezandyongedde okunyweza obufumbo bwabwe ne bazisuula. Waliwo eggwanga eritalina mpisa zaalyo ez'omugundi omwo. Amasomero nga gakamaze. Naye bannange okukyalira egundi eyo kwe kukola kutya? Nakazi bwe yaddamu nti, gwe tokimanyi? Laba ono. Koye nti, singa mbadde nkimanyi ne nkibuuza. Naffe abawala abalala nga 7 twamugamba nti naffe tetukimanyi. Koye nti, oba mwagala okukimanya n'akibategeeza enkya nga tukomyewo wano okulima. Munnange olunaku terwalwa kukya, obudde obw'okulima bwe bwatuuka ng'enkumbi tuzibagalira, olwazisimba ku ttaka ne tulangaala. Nansasi teyalwa n'ajjukiza Nakazi bwe okututegeeza kye yamubuuza. Nakazi bwe yamuddamu nti, abatakimanyi mungoberere. Munnaye akataayi tekaasala na kkubo nga yatutuusizza dda eyo mu nsiko gye twekwekanga okulya emiyembe mu budde obw'okulima. Twagenda okulaba nga munnaffe yeefungula ng'atandika okutulaga nga kisengaawe Nannyonga bwe yamulaga okukola emikolo egy'eyo. Twali abawala 6 mu nsiko eyo. Nakazi bwe, Nansasi, Batenga, Bukirwa ne Nakiboneka nange. Twali twakamala mu nsiko eddakiika nga 10, omusomesa w'ekibiina kyaffe n'ajja gye twali tulima. Bwe yabuuza bannyini nkumbi 6 gye bali, bannaffe be twaleka ku lubimbi nga balima ne bamugamba nti bagenze kulya miyembe. Munnange teyalwa n'atuma munnaffe omu okutuyita gye twali tuliira emiyembe. Bwe yatuyitayo nga talabayo kikuta kya muyembe kye twali tulya, kyeyava atugamba nti, munnimba mubadde mukola birala. Bye twali tukola ku nsiko eyo bannaffe be twaleka nga balima mpozi be baabuulira omusomesa. Ebigambo omusomesa yabituusa mangu ku mukulu w'essomero. Nansasi gwe baakulembeza mukazi wattu mu musango ogwo ogw'okugenda ku nsiko okukolerayo ebyo, era ye ne Batenga ne Bukirwa ne Nakiboneka ku olwo lwennyini lwe baagobwa mu ssomero, ng'omukulu w'essomero agamba nti bajja kuyigiriza abawala abalala empisa embi. Bannaffe abo omukulu w'essomero yabagoba lwa butamanya mpisa zaffe ez'obuwangwa ennungi nambi. Singa yali amanyi ng'okukyalira ennanka eyo y'empisa y'obuwangwa egendera ku bufumbo etasaana kudibizibwa nga bannyiniyo bakyajagala, abawala abo teyandibagobye mu ssomero. Yakola bubi omukulu w'essomero, era buyebyo gwe muneeno otamanya nti bino bikolebwa. Nakazi bwe yali muyimbi nnyo ng'ali ne mu kkwaya y'abayimbi bamusinzizo lyaffe ate nga kabona
eyakuliranga kwaya yali amwagala nnyo. Emirundi mingi nakazi bwe ye yasitulanga n'ebitabo bye eby'ennyimba n'ebirala okubitwala ewuwe ewa kabona oli. Oyo munnaffe kabona ye yamuwolereza n'atagobwa mu ssomero, naye ate oluvannyuma yafuna olubuto lwe. Kabona n'ava mu ssomero nga tusigazza emyezi 2 okubuuzibwa junior secondary leaving. Kyokka kabona baateesa nakazi we olubuto n'aluwa omulenzi Miiro bwe baali mu kibiina ky'abayimbi, kubanga nakazi we baamwagalanga babiri. Annange kaakati abamanyi kabona bagamba nti yazuukirira mu mwana oli gwe bawa Miiro. Nze nali mukwano gwa mukulu w'essomero, kyenava sigobwa newankubadde ng'erinnya lyange lyaweebwayo mugaabo abaagenda mu nsiko. Omukulu w'essomero yampolereza mu bakulu banne nti Kulisittiini muwala mulungi, tayinza kukola bya sitaani. Ndowooza baamuwaayiriza, tasaana kugobwa. Munnange mu lusomo olwokubiri mu 1953 mwe twaweerwa empapula okuwandiikako emirimu gye twali twagala okusomerera nga tumazeeko junior secondary 3. Nze nalonda kusoma bwannansi obwo nali mbwagala nnyo, kubanga bannansi be nali ndaba mu malwaliro bandabikiranga bulungi nnyo mu byambalo byabwe, ate nga n'abantu babawa ekitiibwa kyenava nnondako obwannansi. Kati okubuuzibwa kwa junior leaving okwo kwangendera bulungi. Ewaffe namalayo omwezi gumu nga mmaze okuva mu junior leaving oyo. Olunaku lwe baatugamba okugenderako mu ssomero ly'abannansi ne lutuuka. Mu kiseera ekyo okubuuzibwa kwe bayita interview okwekolalikiriza ennyo abantu n'okubakankanya tekwaliwo, mpozi olw'okubanga abaasabanga okusoma obwannansi tebaali bangi. Twatandika abayizi 9 Amateeka ge nasanga mu ssomero ly'abannansi gaali ganjawulo nnyo ku g'omu junior secondary school gye nava. Mu nnaku ezaali zirabibwako abagenyi twakkirizibwanga okukyaza abagenyi abasajja oba abakazi. Amateeka g'okuzikiza ettaala ng'essaawa ey'okwebaka etuuse gaafaanaganangako n'ag'omu ssomero lye nnali nvuddemu. Ekibonerezo ekyateranga okuweebwa omusomi ng'azzizza omusango kyabanga kyakumuggyako nnaku ze ez'okuwummula eza buli wiiki. Emmere gye baatuwanga mu ssomero yeeyo naawe gye wandyagadde okulyako. Caayi twanywanga w'amata nga ne ssukaali tabuzeemu, olwo nga kw'otadde n'emigaati egiriko bbata. Emyezi 4 egyasooka twagimala nga tuyiga bintu bya bulijjo ebikolebwa abalwadde nga bino: okwala ebitanda byabwe, okusiba ebiwundu, ate n'okuteekateeka ebintu omusawo by'akozesa ku balwadde. Oluvannyuma twagabibwa mu wooda ne tutandika okukolera ddala ku balwadde bennyini, ate nga bwe tusoma mu bibiina mu biseera ebigere. Kye natyanga ennyo nga tusoma ku muntu nga bw'akula kwe kutunula ku ngumbagumba z'omuntu eyafa edda. Nalowoozanga nti ziyinza okuva eri ne zinkwata. Ekisenge mwe zaali saayagalanga kukiyingiramu nga ndi bw'omu. Abalwadde abamu banzizangamu nnyo amaanyi nga tubakolako, kubanga ffenna baatuwanga ekitiibwa anti nga tebayinza kwawula basomi ne bannaffe abaamala edda okusoma. Ffenna baatuyitanga basawo. Waabangawo abalwadde abatonotono abaavumanga bannansi. Abo nno be baatukaluubirizanga omulimu gwaffe ogw'okubakolako. Kyesayagala ye mulwadde eyasabanga ekidoli buli kiseera, anti nga byagenda okukissaamu tebitwalika, ate nga n'okukyoza n'okukimuddiza. Mwe mwabikolanga bannansi eby'ebiseera ebyo. Okukyoza n'okukimuddiza nga kiyonjo gwali mulimu munene. Sirowooza nga waliwo abasomi bangi abaawanga abalwadde ebidoli nga basanyuka ne babibajjako ate ne babyoza ne babitukuza bulungi. Bwe kityo bwe kyalinanga okuba. Nze ekyansobozesa okumala omulimu omuzibu bwe gutyo kwe kubanga omulimu gw'obwannansi nagulonda nga neewaddeyo okuyambanga abantu bannange abali mu bulumi. Ekyanzirisanga oluusi kwe kulaba nga abalwadde abamu tebamanya kwebaza bulungi ebibakolebwako abasawo ne bannansi.
abasawo ne bannansi abaaboggoleranga abalwadde awatali nsonga nnene oba ababeewulirirangako nabo bankwasanga nnyo ennaku. Kye nayiga mu mulimu gw'obwannansi kye kino nti abantu basaana bakole emirimu gye bawuliranga gye bayinza okuweererezaamu bantu bannaabwe. Nze okuva lwe namala okusoma obwannansi mu 1957 ne mmala n'obwannansi sisita mu 1965 sajjusangako n'olunaku n'olumu nti nakola bubi okulonda omulimu ogwo. Ayongerako n'agamba nti ekizibu ekinene kye nasanga nga nkyasoma kyali ky'abasajja. Olw'okuba n'olunaku lwe twawummulanga buli wiiki ate nga tetugaanibwa kufuluma mu ssomero nga bwe twagala, abasajja bwe twasanganga mu makubo ne mu bifo ebitali bimu baatutawaanyanga nnyo. Ebyambalo byaffe n'obuyonjo bwaffe byasikirizanga nnyo abasajja bangi okwagala okutukwana. Abasajja ab'amadaala aga buli ngeri n'emirimu egitali gimu bavanga ebweru ne batulumba mu hostero yaffe. Omusajja bwe yamanyanga erinnya lyo ng'ajja n'abuuza ng'omugenyi wo, naawe wayinzanga okujja okumulaba ng'olowooza nti akuyita wa Luganda oba omuntu gwe wamanya edda. Abasajja abatamanyi kwoza na kugolola be bokka abaatyanga okutukyalira nga batya okuswala okusekererwa. Ewannaasi wakyalirwa nga togolodde ng'ojjogegedde n'agagatta agawunya. Nze nawonera watono okwonoonekerwa omusomo gwange n'obulamu bwange obw'omu maaso. Olwatuuka abazadde muyite abaana bammwe babeere waawo, mbaagala bawulire ebigambo bino. Gamba nga wano waga nti awo olwatuuka nga nva ku ssomero nga ngenda kulaba ku kojjange eyali mu mayiro 18 okuva ku ssomero. Olunaku olwo lwali lwange lwa kuwummula. Mu ssomero navaayo ku ssaawa nga 3 ez'enkya ne nninnya bbaasi ne ntuuse ewa kojja ku ssaawa nga 5 ez'emisana. Bbaasi yayonoonekera mu kkubo ne tulwamu nga bagikola. Mukazi wange ne kojja bansanyukira nnyo. Kojja olwamala okunnamusa n'agenda mu katale n'agulayo ennyama n'agireeta ne bagifumba. Emmere twagirya ku ssaawa 9. Bwe twamala okulya n'ensiibula nga njagala ntuuke ku ssomero ng'essaawa emu eyali ey'etteeka okuyingirirako tennatuuka. Baasi nagirinda okutuusa ku ssaawa 11 nga sigiraba. Mu kiseera ekyo nali ntandise okutya nti nzija kutuuka ng'obudde buyise ngwe ku musango. Nali ndi awo ng'evaayo emmotoka kapyata ey'ekika kya Pijoti 4 saloon. Bwe nagikuba omukono eyagirimu n'agivumbagira ebiziyiza, emipiira ne gyewalulira ku ttaka. Bwe namugamba nti ssebo njagala kuntwalako mu kibuga, yanziramu nga bwanzigulira n'oluggi olw'omu maaso ku kkono okumpi naye nti otuuse. Nawulira essanyu lingi okulaba nga nfunye emmotoka ejja okuntuusa amangu mu ssomero mpone okugwa ku musango ogw'okutuuka ekikeerezi. Nali nyambadde ekiteeteeyi kyange bannange kye baagambanga nti kindabisa bulungi nnyo. Engatto nali mu y'akakondo. Mu ssomero abaana bampitanga nakayima mbu olw'okuba omutono omulungi ate ng'ennyindo yange yakiyima. Nanfaananira ddala bannange. Tewali njawulo. Mu mmotoka mwalimu omukyala omukulukulu ng'atudde ku mutto ogw'emabega. Namanya mangu nga yali mwanyina wa mwami nannyini mmotoka. Nannyini mmotoka yali yandabako dda mu yunifoomu y'abasoma obwannansi kubanga olwatuuka mu mmotoka n'agamba mwanyina nti Nalulungi w'abasoma obusawo ekyango omulabye? Ko mwanyina nti mulabye maama era Katonda atonda. Bombi nze nali sibalabangako. Twatambulako mayiro nga 3. Omusajja n'ambuuza erinnya lyange. Bwe namala okulimubuulira n'antegeeza nga bwanjagala ennyo. Munange namuddamu nti ekyo kirungi. Abasajja abamu kye babeeredde ensolo eziyinza okukulya nga totegedde. Twatambulayo mayiro endala nga 5. Omusajja n'ayimiriza emmotoka n'agijjako ekibikka ku yingini n'atandika okweyogeza nti emmotoka eno erimu ekitagenda bulungi.
emwe ekitagenda bulungi oba naakola ntya okugituusa mu kibuga oba eyakiridde nti nze by'emmotoka sibimanyi naye nga bwe batyo omusajja gy'ova ne gy'ogenda omusajja y'omu bano baali bajja 5 naye nga tuli mu 23 naye era omusajja y'omu y'oyo muwulire ono emmotoka eno erimu ekitagenda bulungi oba naakola ntya okugituusa mu kibuga alimba munnaye awo twamalawo eddakiika nga 3 nga yeejingajinga mbu akanika emmotoka kyenava mugamba nti ssebo oba emmotoka efudde kanveemu nninde endala naye obudde bumpitako munnange yaddamu nti ndi kumpi okugimala alimba munnange teyalwa n'agikoleeza n'eyaka n'agisimbula olwo nno ng'essaawa zaagala kuwera 12 n'ekitundu ekyanneesisiwaza nga tutuuse ku kkubo erigenda mu ssomero lyaffe kwe kulaba ng'aliyitako nga tasibye namu ssebo bwe namugamba nti ssebo nzisa wano yanziramu nti akati kantuuse mangu ono kantumutuuseeka n'ebiri mu mmotoka mbijjemu nkutuusize ddala mu ssomero mwennyini awo wabi munnange nakanda kumwegayirira anzije mu mmotoka ng'omusajja tawulira awo we namanyira nga akabi kantuukiridde ne ntandika okuyiiya amagezi ag'okwetaasa munnaye twagenda mayiro nga 6 okuva ku kkubo erigenda ku ssomero lyaffe ne tutuuka ew'omusajja amaka ge twagatuukamu ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'ekiro temwali mukazi wabula twasangawo abalenzi 2 ne bafumba mangu caayi awo munnaye ne tumunywa mu kiseera ekyo omusajja yali yatandise dde okulogojja nanga ntegeezanga bwanjagala ennyo naye nga nze muli ennaku egenda okunzita nga sigimalira mwendo nali mmaze okulaba nga sisobola kwetakkuluza ku musajja ono nga nkozesa amaanyi gange kubanga oluggi olufuluma ebweru yali amaze okulisiba nga n'ekisumuluzo akiggyemu ebyokumwegayirira anzize ku ssomero yali takyayinza na kubiwuliriza wadde kye nakola kwe kumugondera ennyo munnange bwe baleeta caayi namunywa nga bwetunyumya abalenzi be bwe baleeta amazzi ag'okunaaba nantwala mu kinaabiro oluggi olufuluma ebweru nalwo n'alusiba ekisumuluzo n'akijjamu n'adda mu ddiiro nanaaba nga si papa naye nga nsonda magezi aganamponya omusege guno bwe nava mu kinaabiro naye n'agenda anaaba bwe yamala okunaaba ne baleeta emmere awo ku mmere we nayongerera okumulaga bwendi omusanyufu ennyo okubeerako ewuwe namugamba nti tujja kwagalana nnyo ssebo nzija nakujja muno nfumbe nja kujja nfumbe naye ng'obusungu bwe mpulira bwe twamala okulya nantwala mu kisenge ekisulwamu ne tutuula ku kitanda kye bwe yaŋŋamba okwebikka mu buliri ne mugamba nti ssebo nga ndi musanyufu nno bitya ssebo kamala okutuukako mu buyigo ssebo yo eri luddawa ekyamirwamu yayogera yeesesa mukazi wattu aleme kulaga mbeera yonna teyalwa naggulawo oluggi oluva mu kinaabiro nannengeza kabuyonjo ng'amulisayo n'ettooki munnaye bwe yamala okulimirisayo ttooki ewali eyo mukadde wange ebusa giyita ttooki bwe yamala okumulisayo ttooki n'agimpa ngende nga ndabisa bwe nakwata ttooki eyo ne mmanyanga Katonda ali nange munnange mu buyonjo saawe zaamuwadde eddakiika n'enfuluma mpola ttooki nenjirekamu ng'eyaka nga bwe ŋŋamba mu mwoyo gwange nti mpaawo magombe gazza munnange nga bwe bagamba nti tekirya munaku era nange tekyandya nayita mu nsuku nga nnya nga nziruka nentuuka ku nnyumba mwe nawulira abantu nga boogera nali sinatuuka ku luggi nempita nti bannange munyambe nfa bannange bwe baawulira eddoboozi lyange ne babandulawo mangu oluggi ne nnyingira bwe nababulira ebyantuukako ne bansaasira nnyo bambi ekiseera kyayitawo kitono ne bajjula ekyeggulo ne tukiya yaddamu n'alya ng'ate n'eri yalya
Muwala n'aba muli. Oluvannyuma banteekerateekerawo okusula ne neebaka. Obudde bwali busaasaana ne ntindigga okudda ku ssomero. Natuukayo ku ssaawa nga 2:30 ez'enkya. Nga nze nangubaagubanye. Bwe nategeeza metroni ebyanfaako byonna n'abikkiriza mangu bambi anti nga ndaba bwe nfaanana ate nga n'emabega sirinayo lipooti mbi yonna. Bwentyo munnange nenva mu mannyo g'empisi. Munnange ew'omusajja oyo kyenkana omutemu nalekayo akasawo kange ak'omu ngalo akalimu siringi zange 50 kojjange ze yampa. Maama. Oluvannyuma nawulira nti omusajja oyo yali malaayi ensajja eyayingizanga omukazi omujja kumpi buli lunaku. Mukazi we ow'empeta yali yamunobako dda olw'empisa ze embi. Okuva olwo nabonerera siriddayo era saddayo kulinnya mmotoka ya muntu gwe simanyi wabula nga ya takisi. Mwana wange nno takisi za 2023 kati nga nazo mbi. Nayo girinnya erimu abakazi erimu abasajja. Nolowooza n'ogumira ku bakazi banno nti nga bwe balimu. Munnange kasita mulimu bakazi banno ogenda okulaba nga nabo babbi. Ye bannaye kati omuntu alagewa. Okuva lwe natandika okufuna ku nsimbi nga nkyasoma nayagalanga nnyo okusanyusa taata ne maama nga mbeebaza olw'okunkuza n'okunsomesa. Buli lwe nagendanga eka okubalaba nga mbatwalirayo akantu konna ke namanyanga nga kayinza okubasanyusa ng'ennyama, ebyennyanja, emigaati, sukaali n'engoye. Taata yayagalanga nnyo enkoko kyenavanga njimugulira buli lwe nabanga n'ensimbi. Lumu munnange omu yaŋŋamba nti bazadde bo ng'obaagala bulala. Konze oyagala njagale babo bwe siibaagale nga bakyali balamu nandyagadde malaalo. Munnange naddamu nti oli mutuufu ate munnange bw'otoyagale bazadde bo onooyagala ani? Ebyokusoma kwa muto wange Saala siyinza kubyogerako bingi kubanga binsukkiridde amagezi. Munnange yava buto nga mugezi nnyo. Kali kakyala okajjukira kakyala. Kakyala ako kaali kagezi nnyo buli kye kaakolanga nga kakikola ng'omuntu omukulu. Ye teyakubwa nnyo mu maka gaffe oba mu ssomero kubanga yeesambiranga ddala abasomi ab'ekyejo mu masomero gonna ge yayitamu. Ye teyeepankirwangako bulenzirenzi bwonna oba abasajja abagwenyufu nti simanyi tudde wali nina kyenjagala okuba. Saala teyabirina ebyo. Saala olw'okuba omusirise talina bingi bye yambuulira ebyamufaako nga tumaze okwawukana. Ebikulu bye mmanyi ku kusoma kwe ne ku byakola kaakano bye ŋŋenda okukubuulira mu bimpimpi. Muto waffe oyo Saala oba olw'okuba omuggalanda wannyaffe n'amagezi kye gaava gamwekuumirako. Abagala tuba n'amagezi sebo. Kale okuva lwe yatandika okusoma mu pulayimale esooka ekifo yakwatanga kya lubereberye oba kyakubiri baamubuusa n'okumubuusa n'ekibiina ekyokubiri anti ng'amagezi gamwesera. Bwe yabuuzibwa pulayimale livingi examination ebyokuyingira mu junior secondary school yali wa lubereberye mu Uganda yonna. Gavumenti yamuwa sikaala n'agenda mu senior secondary eyali esingira ddala obulungi mu Uganda. Mu 1960 yatandika okusoma obusomesa e Makerere. Yasomesaako emyaka wagindaba gyali 2 n'ayagala okusoma amateeka. Saala oyo golaba gavumenti ye yamuwa sikaala n'agenda agasomera mu Exeter University gye yagasomera e Bulaaya. Yagatandika mu 1966 n'agamalamu mu 1968. Mateeka gaali ga myaka 2 gye myaka gye yamalamu. Yagamba nti omusomo gw'omu Bungereza gwali muzibu nnyo kubanga gwalimu abagezi bangi ddala abaali bavudde mu mawanga aga buli ngeri. Kumpi buli mwezi Saala yawandiikiranga taata ne maama ebbaluwa okubabuuza bwe basula. Oyo ye Saala. Era naffe baganda be yatuwandiikiranga buli kiseera bambi. Mu 1967 Saala yanneewuunyisa. Saala oyo gw'olaba yampeereza $1.5 ng'agamba nti za kuzimbira taata ne maama nnyumba ebasaanira. Yayongera okuntegeeza nti omukyalo omu mukwano gwe omu Canada ye yazimuwa azimbiremu bazadde be ennyumba. Ku nsimbi ezo nange kwe nayongereza 10 wazinda bazaali 5 ennyumba bazizimbira emitwalo gya Uganda egi.
emitwalo 2 egya Uganda gyali gizimba ennyumba mu 1960. Ne tuzimbira bazadde baffe ennyumba ey'amataffaali n'amabaati. Mu biseera ebyo byonna we twasomeranga nga bazadde baffe tebayinza kwezimbira nnyumba nnungi kubanga ensimbi ze baafunanga zaggweranga mu kutusomesa na mu kutulabirira mu buli ngeri, ate we twamalira okusoma nga tebakyalina maanyi gakola mirimu egiyinza okuyingiza ensimbi. Munnange kye twava tulaba nga tusaana okubazimbira ennyumba ebasaana. Abantu bagamba nti bazadde baffe twabakolera kinene okubazimbira ennyumba, naye nze ndaba nga ffe kye twabakolera kitono nnyo bw'okigeraageranya n'ebirungi byonna bye batukolera babambi abo bazadde baffe. Kaakati mu buto ne mu bukulu bye batukolera bingi nga tusoma. Saala omusomo gw'amateeka yaguwangulira waggulu nnyo n'akolerako n'Ebungereza. Oyo ye Saala. Yakolerako Olungereza okumala emyaka wagindaba gyali 2. Yakomawo mu Uganda mu 1970 n'ayitibwa Miss Saala zawedde ganyegenya, anti ganyegenya gakira amalibu. Dr. L. Kaakano akolanga State Attorney mu kitongole kya Administrator General. Oyo ye Saala omuggalanda wa kitaffe. Bwenzejukira ebyatuuka ku mwana wattu oyo Fulo eyambula ku maaso n'ansigala ku mwoyo ng'amaziga gannyunguka kubanga omwana wa kitange oyo teyeefiira, naye baamutemula butemuzi. Ebyafa ku kusoma kwa Fulo ne kulumba olwamutta byengenda okuttotolera mu ssuula eno eddirira. Kaakati ebya Saala byombikomezaawo.